Nziza Samuel n'amanya Vira Ntungamo. Era I have bachelor's in accounting. I'm 34 years. Ndine myaka 3 mwena. Noonya mukyala nga mulungi. Era mukyala nga muwanvu. Ansingako reason ekindeetera okunoonya mukyala nga muwanvu. Sinze ndi awo nti ndi muwanvu naye era siri mumpe naye siri muwanvu. Era njagala ku improving a breed. Kyobala njagala mukyala nga muwanvu ansingako. Nze sinywa mwenge. Sirina mwana. Ndi mu Kristo I fear God. Era mukyala gwe njagala mukyala naye nga atya Katonda. Nga tanywa mwenge. Nga sifaayo nnyo bw'aba asomye oba tasomye. Njagala from the age of 20 to 31. Bw'aba ng'alina omwana ng'omu sirina buzibu naye ng'alina ensonga lwaki nze sirina mwana naye ng'alina ensonga lwaki engeri genuine ng'alaga nti no kino kyekyatuukawo oba kale ensobi zibeerawo naye omwana si yensobi, omwana muntu wa Katonda. You love that child. Naye obuzibu obulala buli njagala mukyala strictly tribe ziri bbiri, njagala Muhima oba Munnyarwanda. Awo wali obuzibu bwange, Muhima oba Munnyarwanda. So bw'oba nga toli ku ebyo ebibiri teweesumbuwa. Era njagala nnyo abakyala banene. Nze ndi mutono naye nze njagala banene. Olina okuba ng'olina kilograms nga 7 oba 7.5. Nze saagala bantu batono. Naturally I'm attracted to people who are big. Era ng'olinamuko okufiga saagala muntu mubi. Financially I'm financially stable. Nawe akasente yadde siri mugagga naye I have some money. I'm financially stable. Funa akasente kange. I have land here in Kampala. I have acres somewhere nearby, not very far. So siri mwavu. Nze ndabirayo omukazi nsobola. Buli kimu ndi steady kale naye ebizibu byange biri ku ebi. Nabakunyirira naye nzigwa olwa bulungi. Ekyenyokulako mwami Nkurunziza. Nange nsanyuse nnyo okubeera wano. Tulizawamu ebintu by'omukwano, ebigambo by'omukwano bisanze otya nga gw'omuntu? Nze by'omukwano kale sibibaddemu nnyo naye kuba mbadde nnyo mu kusoma n'amalira okusoma ne concentrating kubeera naye by'omukwano sibibaddemu nnyo. Naye nze kyemanyi I'm a gentleman by nature. Era omukazi nsobola mwagala ne mulabirira. Sirina mpisa mbi. I'm very, very humble. I'm very humble. Kasita abanga tanywa mwenge, kasi mwenzi, ng'atya Katonda, ng'alina empisa, ate nga Muhima oba muki Munnyarwanda. Abantu abamu babaddeko mu kusoomoozebwa mu bigambo by'omukwano naddala nga boogera ku bulamu engeri gye babusanze ne bye bayiseemu. Gwe ku lulwo bikuyisizza bitya? Mukwano. Kale nze omukwano gwange sibeerangako omukwano nti it's a long time relationship. Naye kale abantu mbalaba abantu abangi bayaayo oli obeera naye n'akumalira obudde na just kuliira ssente biki ebyo sibyagala. Njagala muntu ng'ali serious nga azze kufumba nga sitayagala nnyo kuyombayomba basobola ntalo. Obugirize bw'omukyala bulina kuba butya? Kubanga abantu abasomyeko oba abasomye batera okuba n'endowooza yaabwe. Nze kale yadde nsomye nga bwe nkubuulidde sibifaako nnyo ebitabo. Kasita aba asobola kwogeramu akazungu akanaamuyisa ku geeti ate nga bw'aba asomye sikirinamu buzibu ate nga mulungi nga bwe nkubuulidde kuba saagala mu ebyo byenjogeddeko I still emphasize them. Naye ebirala sirina buzibu n'enjigiriza naye saagala muntu atamanyi kuwandiika n'okwogera ku luzungu. Bagamba nti abantu abakyala abanene abo bamenya. Kikikwagaza abakyala abanene?
kuba abazito nze ndina amaanyi am strong yadde ndi mutono sibatya ndina amaanyi am strong so nyinza wa mutono naye nga ndi muki nga when I'm strong so it doesn't matter. Mpozi bagamba nti enjovu teremererwa masanga gaayo nga bw'oyogedde enjovu tesobola lemerwa ki cannot fail to carry its own task. Omukyalo oyo biki byewandyagadde akukolere nga ggwe? Nze kisooka njagala nze sirina mwana naye njagala mwana njagala abaana in simple terms naye saagala baana bangi mba njagalayo nga basatu baba baamala kuba kuzaala bangi si kiki ekikulu era njagala mukyala saagala sire queen njagala mukyala gw'ogamba tupangeyo bizinesi bwetiti n'omuwa ssente n'atazizanyiramu n'azirya n'azimalawo bw'omuwa ssente ne mupulaninga ekintu bwekiti n'ova n'ogenda somewhere when you come back n'osanga nga things prospered nga tebyakola kusinga. Kati omukyala bw'oba omufunye ow'ekirooto kyo mwandyagadde musookere ku ki era muzeeko ki na biki byaba akusuubiramu? Byansuubiramu ansuubiremu okumwagala. I love that woman with all my heart. With all my heart. Era nja kumukolera buli kimu. Wekuba kumugula motoka you'll buy kuba nze kati I don't have it now but I ride. Naye motoka me I have the capacity of buying it. Singa njiteekako ekirowoozo ngule motoka nsobola agulayo motoka edda mu kirasi yange nebanga emutambuza naye motoka si kyekikulu mulavu ndowooza motoka oba kiwa ssente omuntu bw'aba akwagala ssente si kyekikulu ndowooza. Naye mu byoyogedde siwuliddeeko bw'ogamba nti mwana w'abandi mujja kusookako oba tujja kusooka mu musaayi oba tujja kugendako mu bakadde be bannyanjule bamwanjule oba bakadde baffe batutegeere bulungi sayidi ne sayidi. Sirina buzibu kuba nze ndina kapasite nja kugendayo ewaabwe bamanye naye badde mmanyi nti ogenda kutwala butwazi. Si byakutwala kuba ndina okumusaamu ekitiibwa abazadde be baamulabira ne bamukuza so ndina okumusaamu ekitiibwa. Olowooza lwaki ennaku zino abantu bakyawangaza mukwano nga bajjajjaffe bwe baali? Ekizibu ky'ennaku zino kiri kimu obuzibu buli ku materialism. Abantu kale bali money minded baagala nnyo ssente era bw'omuteekaawo n'alaba kale kyendaba mu balala n'alaba nga ssente kale zikendeddemu ng'aweta. So ndaba ekizibu ekirala when people are so much educated they forget the values of marriage. Beerabira Katonda ne batandika kuleeta kye bayita women emancipation natwenkane omwenkanonkano kale omusajja naye bw'aba asomye n'adispising omukyala ate nga si kirungi kuba oli naye you are supposed to respect one another nga mu marriage mwena ndowooza muri bebamu you are equals but still discipline should prevail. So obuzibu obuze mwenkanonkano okusoma nnyo especially ku side y'abakyala omukazi bw'asoma nnyo alaba nga ali so independent tayagala muwabula will be wanting to move anytime she wants, night, clubs, what. Era bw'osoma nnyo you start disregarding God ogamba Katonda taliwo kuba the ssente oluusi nga nazitobera Katonda yazimpa. Awo waliwo obuzibu. That's why marriage is not prevailing nowadays.